Agida Live eddoboozi ly'eggomba mugamba mutya mwenna abasinzira yonna gye muli okutulaba. Yenze Kazibwe Agida Live nyongera babuuzaako n'okubaagaliza wiiki ennungi. Mwebale kutuukamu eno wiiki leero Monday aso. Over the weekend bituyise mu weekend bibadde bingi okusinga ddala nga ffe bannaggomba. Over the weekend mbadde mu mupiira gw'amasaza gwe twagudde Amaliri ne Kyaggwe eggulo ku kisaawe kya Bishops SS awe Mukono. Olunaku lwajjo omupiira gwazannyiddwa bulungi, gwagwedde ggoolo 1-1 ne Kyaggwe ne kiteekawo enjawulo yabonero buna eri essaza lyaffe erya Ggomba ne Kyaggwe. Jjukira nti Kyaggwe yekulembedde ekibinja mwe tuli n'obubonero 20 ffe nga tulina obubonero 16. Kyokubiri kiba kitutegeeza tituyitawo kugenda ku laawundi eddako eyakaasammeeme era nga Ggomba mulundi guno twaka akabinja tugenda kukavaamu mu ngalo z'omukyala atukutte obulungi. Akakiiko k'abakyala ne tusinga manyaako munnamawulire munnaffe Mbatidde Lesite Namugema y'omu ku bakwasaganyizza nga bali wamu ne coach omutendesi Sekabuuza na bonna abali kakiiko k'obutendesi. Tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Mwebale ddala, mwebale nnyo, mwebale ddala okutukuumirako awo. Tubadde tufa sizoni ezo 2 ezembyeyo awo. Tubadde bulala nga buno obudde twatumidde dda naye kati Mukama atuyambye tetutumidde mulundi guno. Mpozzi ekirala ki over the weekend twabaddemukko n'omukolo bannaggomba abawangalire Kampala bategeseeko omukolo awo ku woteeri emu ennene ne bategeka omukolo okuyozaayoza omwana munnaggomba munnaffe yafuna obwa minisita weeks 2 emabega omukulu Witonze Juma Kiseka nga kati ye minisita wa internal affairs ensonga z'omunda mu security. Mwana munnaggomba mukolo gwakungaanyizzaako abantu ab'enjawulo ab'ebitiibwa bannaddiini naye nga okusinga ddala bonna bannaggomba abasinze okugubeerako ne BMP abamu ab'omu paalamenti nga MP w'e Kiboga West Eric Lule yabaddeko, twabaddeko ne kamisona omwana waffe Sirwiri Franka, omukyala omuteesiteesi w'omukolo omukulu muganda wa Honorable Nayebale Silvia, munnaggomba 001 Semata nga bw'omumanyi ye Ed yabaddewo naye omukolo gwatambudde bulungi. Bannaggomba bafunye omukisa okwogerako eri minisita nga bamusaba okugatta engalo tubeere bannaggomba ab'obuvanjuba n'ab'obugwanjuba tukwatagane tubeere omuntu omu tusse kimu. Ate tuli ba mukisa tukwagalira tukufuna bannange naffe tukolere ba minisita naye bwe twagalira cwicwi ebintu byalongoose era njaga kutegeeza kibadde kisaanidde ekyo tusobola okwebaza n'okusaba ffe pulezidenti ekyo tukimanyi nti kibadde kisaanidde. Sitole zaffe nnyingi naye era pulezidenti okukulondayo ffe abamu yatandise okuwonya emitima gyaffe n'okukakkanya kwibadde biyinza okuddawo kubanga tuli b'amaanyi nnyo mu ggwanga ne basolo ne banyaba abamu muyinza okuba temukimanyi naye ku byobufuzi tulina bwe tukwata ne babeerawo ebikyuka oba oyagala oba toyagala. So ze bigambo byange ebitono kyenyinza okusembayo nakyo kiri kimu, ffe tugenda kutambula naye Mukama waffe era kyenyinza okugamba nti kebeera ensonga yonna
eyinza okujja ng'etunula mu Juma Wiitonze okugezaako okumuleetamu akantu akasobola okutuza wansi ekyo amaaso gaffe n'emikono tujja kugiteekawo ate nga tukakasa kye twogera. Olw'abannagomba ssebo naddala mu Gomba East nsaba okkirize nja kutula ne bannange bwe tuli tutuule ku lwa Gomba East tukole enteekateeka y'okutemaatema kye bayita Gomba East tukiteeke mu biwandiike tugireete na lipooti ewedde okutunulwamu. Baganda bange we bali Bandayiro ne Semo Saalongo Faizo we bali ne muto wange ono Mike manyi nti ensonga zijja kutambula bulungi nga ne basanga abo we bali ba Arthur Munalebo Kaabugula muganda wange ono Badru tebamwanjudde naye musajja mulungi nnyo omwana we. Era n'ekiyawuliriza naga nti kati mumutume mumukozese abeere busy. Kusaba kwa mukulu Seribiri Frank kale kusinga kwekuusa nnyo ebifuzi bino butatwawula nga bannagomba abula twegattamu tukwatwamu kekadde Gomba okuzuukuka. Tuzuuke bannagomba twegatte tubeere kitole kuba kino essanyu nga lino twatuuseeko eryokufuna minisita Gomba ate nga ddala minisita ow'amaanyi waddala bagamba nti bamutadde eri mu ofiisi za minisita oba namba biki wabula state minister of internal affairs era n'olunaku olwaleero ali ggulu ku mipiira waliwo emizannyo intersecurity biki nga zizannya omupiira kubaka biki byonna ebyo nga biri ggulu era agenze gyali n'owekitiibwa Kiryowa Kiwanuka beetabye mu kuggulawo olunaku olwaleero ebyemizannyo biri mu magye mu prison ne mu police nga bali mu kukwatagana bazanya. So nalibo Minister Wiitonze Juma naye bwe yafunye omukisa ogwogerako eri ko yabadde omugenyi omukulu w'olunaku ye mugole waffe yayogedde bulungi ate yayogedde ebbanga eryawezeeko naye nga naye obulumi bumuli ku mutima ogwa Bannagomba abeetemyetemye abeeyawuddeyawuddemu n'asaba woofiisi ye tugikozese bulungi nga Bannagomba n'atusaba nga Bannagomba obutafuuyirira nnyo kafako ke tufunyeewo tukawembejje tukakwate bulungi tutunde butunzi ekintu ekyo ate bw'avaawo sanga inshallah mpola mpola Mungu wanaaba atuuse amutuuse ewalala ewaddako nga Bannagomba ffe abamu omumuli ogusooka okuguza abantu obulungi obulimu ministry eyo mu bulungi obulimu internal affairs ajjukira yemu kuzikola ku passport ate nga bangi nnyo abava eGomba eyo temulina passport so n'abasaba omulundi guno mugendi mutandike okujjuza mufune zi passport kikadde mufune passport kamugamba nti minisita ffe yabeererako omukisa guno twagukozesa kitegedde bitu binnyo byayogeddeko bingi byengenda okuba nga mbateeramu menga mubiraba mu katambi aka kagenda okuddako mbere bulungi obudde buno ffenna bye yalinga yeegayirira okumuwa akalulu kati ate tubeera balinga olutuuka tuyimuka buyimusi yenno tusooke tumukoleki. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza mukadde waffe eyateeseteese omukolo guno ogw'olunaku olwaleero era njagala okubeebaza mwenna okujja okubaawo ng'abajulizi nga tujagulizaako muganda waffe era gwe tuwangadde naye akaseera akanene. Erinnya yenze mukwano gw'abangi Lule Elia Eriki nga bantu b'ekiboga West baneesiga ne banfula omubaka w'ekitundu ekyo era nga nakwata bendera eya NRM ndi mubaka wa NRM. Njagala otwala omukisa guno sigenda kudda bya protocol obudde
okuyozayoza mukulu wange era muganda wange era business partner wange Honorable Minister Juma Wetonze olw'ekkula Mukama lye yamutuusizaako olunaku olwaleero. Lwaleero naye kale ndowooza era kankiyita olwaleero kuba leero bwe tukoze eki bwe tujaguza. Emabega kaawo yali anoonya ekifo eky'omubaka owa Yala naye ng'abeerawo nga buli kadde omulaba abeera anoonya kalulu nga tuyiga akalulu naye olw'ekisa kya Katonda eri baatubba akalulu naye teriwe batabbira kalulu naye Mukama ye ng'alina ekinene kyakoze eki kyategese obudde buno ffenna bye yalinga yeegayirira okumuwa akalulu kati ate tubeera balinga olutuuka tuyimuka buyimusi yenno tusooke tumukoleki ekyo kye bayita Katonda. Mu abantu b'eggomba mwesuneko babawadde omuntu ateemanyi era mpulidde oli ng'agamba nti ali proud nze n'ekyewuunya nze nno muganda wange newebeera mu ofiisi ye nze alina ofiisi nnene ekomeeri naye abagenyi bwe bajja nze yangamba agamba beeraawo naye ng'owulira buuliza ensonyi oluusi neweekubira essimu n'ofuluma. Kale nno nze neebaza Katonda olw'Omukama okutuusa ku kifo ekyo. Nze ne Honorable Juma tetuludde nnyo byabufuzi. Omukwano gwaffe gusinga kubeera mu bya bizinensi. Kale ebyo nno bye byange, mwebale kumpuliriza. Era neebaza Katonda nti mu bulamu sibonyeebonye sijja kuwayiriza Katonda kubanga nze sigobaako school fees. Mama wawe gwe mulaba enanyini wa Namugoona high school wano Namugoona bamulimanyi isomero ly'amaanyi. Anko wange nanyini wali ne secondary school wa Kisalo ku masomero agasinga amaanyi mu ggwanga. Kati bwe nayagalanga nti kasomere wa maama oba nsomere wa anko. Ndaba anko yasinga standard nga kati kagende wa anko nga ne wa maama kuki bwe wali kanyebuuza bweroboza maama naye ng'olupyero yemaze okumpa akakodeta waayo wagweta mpeki. Vaishyamanye NRM kifo kiyinza okuba nga ekitono ne kyankolera kaluka nakawedde nali in the center of everything. I remember Mama Anita Among, former speaker, yampasa obuvunaanyizibwa bwe okunoonyeza akalulu mu kuleeta mpiki. Era actually I was the only person who signed on the DRA forms nga siri member parliament. Kubanga yali akozesa members of parliament okubeera ba agents be. So nze kandowooza beni nenoonya aka president bwe yali alonda ttiimu y'omuneza akalulu kuleeta mpiki naliko. We are 7, right? Yeah, we are 7. Waliwo n'abantu beezizze ndabaawo bannange nze sijja kubba notisi za Juma naye bannange Frank Gashumba Ssaabavandimwe bannange bannagomba tumukubire mu ngalo. Kati ni nnyo ku Juma kyemumulabako ekirungi oba ekibi nyinza okuba nga nkirinako obuvunaanyizibwa bunene. Bw'abeera nga mwetowaze ayinza okuba aninamu akalandira. Kyonna kyekiri nti mulinako contribution y'amaanyi. Naye mu byonna Juma weebale kwagala bantu, weebale kumanya bantu. Nze waliwo bingi nnyo nange byenkwewuunya neŋŋamba bannange Juma n'onaamumanyi, Juma n'onaamumanyi, Juma n'onaamumanyi, Juma n'onaamwagala. Bannange Juma
nze wansinga ekyo si kyange bananjegiza ekyo si kyange Juma wayitawo ekyokubiri Juma ogaba Juma wayitawo mu kugaba naye ekituufu bannange ani atakimanyi nti nno kyosiga kyokungula Juma genda mu maaso ng'ogaba osobola okukungula ebisinga nabiriwa na bino Juma weebale kugaba Juma weebale kwagala Juma weebale kumanya bantu era y'ensonga you are not there by mistake